la sebo gye baleka emirimu kale sebo ate era naawe okwaniriza munnange okubeera nti nno kwoli weebale nnyo weebalire ddala omanyi mukulu Tamale okuva Jeno Kasirye Gwanga lwe yafa Kasirye Gwanga sebo yaziikiddwa mu nsiko amagye gagenze ne gakuba emizinga gyago naye era ebisolo bijja kudda sijja kwewuunya nti egundi ebibe byazikudde omulambo gwa Kasirye Gwanga ekintu ekyo pulezidenti bw'anaaba takiyingiddeemu kijja kumuleetera obuzibu nti twetaaga okuteekawo enkola ennambulukufu eri kiriya who should get what and who should not get what kubanga mbabuulire abalamuzi bataddewo pressure era ne basala emisango egy'amancoolo ne banyigiriza parliament paka parliament lwe yasazeewo nti omulamuzi agenda n'omusaala gwe n'emmotoka ye ne bwawumula agenda nabyo ne bwafa basigala bamusasula why tibo babadde ne kapasite ekola ki eyerwanako kakati tulina ekizibu ti gavumenti egenda nedikirayalinga abantu abamu nti bazira naye ekibi ekiriwo genda nebagamba nti nothing is more painful than mentioning a school where you went through which is no longer in existence. Somero liwasomeramu yes n'otuuka ekiseera nga gye wayitira ne likutuusa wooli naye nga terikyaliyo tinasomera mu ssomero kya terikyaliwo. That's why ba old boys ne ba old girls twalirwanye nnyo twensuwa nti amasomero ge twasomeramu gasigalawo. Kakati tuyinza kugamba nti eggwanga lino bano be bazira baalyo ng'obuzira bukoma ku olwo lwe bakuziise wafudde abasetawuse baleeta omuceere gwabwe ne bakola ki naye nga yo famire ekisooka terivaamu muzira mulala, ekyokubiri mugireetedde obukyayi mu bantu, ekyokusatu muswaziriza pulezidenti Museveni. Kansookere ku Dokita Lukwiya. Mugamba nti Dokita Lukwiya yafa Ebola n'atenderezebwa nnyo n'akolebwa atya. What I hear, unless I hear from the contrary, Lukwiya's children did not complete the medical school because of money. I have not seen President Museveni interacting with the members in public, with the members of the Lukwiya family. Kakati, are you giving encouragement to doctors abafiira mu front line? You mentioned, you praised Lukwiya. Maybe you declare Lukwiya's denga bumwadikireyinga luwumu. Me, I don't blame the president. His ministers, his aides, tebategeera bintu bino. The Ministry of Tourism tetegeera mulimu gwayo. Nti kakati tugezeyo si Lukwiya. Ekitegeeza tebagaana buganyi bikola naye tebabitegeera. Nti Lukwiya kakati jana ni luwumu. Do you know why the Anglicans are moving very fast? Anglicans bali tebalaba volume of matters. Era the fundamental difference between us ne ba Anglicans nti tusinze ebifaananyi, abakatoliki basinze ebifaananyi. But Anglicans, after realizing the monetary potential muba matters, ekintu kyabwe originally ng'ekyabakatoliki kiri waggulu nnyo, eky'abantu bafunye ba planners kiri ku level ya waggulu nnyo ate kati. Why? Money is, they are seeing it on addition to religion is a source of money. Kakati bano likewise abali mu ministry ya tourism bali bagitaddeko nti Ministry of Tourism and Antiquities. Antiquity kitegeeza ekintu ekyabatonerwa eky'omugaso nga nakivuba War Memorial. Ekisaawe ekyo nabaga nti musobola kijjawo, temuyinza kitunda. Era endagaano gyo hamu gyayina ne gavumenti partnership
because an antiquity does not change its lolo. nga bw'olaba Speak Hotel kyatuweebwani kubanga ebintu ebibbule si bye bibbule gwe genda omenyewo ku Local Tower esawa ya Queen ne Chogamu bwe yatuuka baali ba upgrade bakiyita upgrade woteeri zigenda okukozesebwa. Speak Hotel baagaana ogikyusa ekifaananyi kyayo baagamba nti ekyo ekifaananyi kyayo kijjukizo. Kati abo ate abasuubuzi be babimanyi nti wava munno ekyo ekiwumbe ekiri ku Imperial kiki ekikola ekyamuteesa ab'emmengo ne baagala okibba bwe bali bakigulawo tebamuyita namuyita. This is wava munno. Kati waliwo ekiri wali awo ng'ogenda ku Local Tower ekiriko oba yali kabaka oba I don't know what it means. Nange nakyebuza n'okusumulwa kyasumulwa ate kuba kyabe naye kisumulwa waliwo function nga bakisumulula kuba sijjukira kuba neebuuzanga kiki kye baasiba omwo mukiveera. Kati wano ewaddako Pan-Africanism simanyi oba headquarters oba ki kyamaanyi nnyo otafiire yakimanyi. Kakati ebintu ebyo mugenda mubikola ebyo byebigwa mu antiquities. Kakati bano aba tourism aba ministry abaki Prime Minister's office ebyo tebabimanyi nti Lukwiya de wali badde ne Lukwiya medo mubaki mubasawo je Owens Cup Jesse Owens yali musajja muddugavu nadduka okusinga abazungu mu mizannyo egyali German. Nti Lukwiya medo eriweebwanga obuli musawo yenna eyeewaddeyo mu kiseera ekizibu eky'obulwadde n'ajjanjaba abantu n'alwanirira obulamu bw'abantu nga President emidaali gye yagamba okuwa ab'ebyobulamu kuba yabagamba bonna agenda bba waki naye bandi bawadde baweebwa Lukwiya medo. President ali aweeya nti famire ya Lukwiya efaanana etya. Nalaba omuvubuka musajja yali musomesa ndoza kati akyasomesa mutabani wa Gundi ono yali gavana wa Bank of Uganda Gundi era alinayo ne memorial bagira bamukolera memorial lecture bamuta ku mulembe gwa Amini musajja yani mutegedde erinnya ndyerabidde naye mutegedde. Kakati omusajja oyo omwana yagamba nti kangende nzinde holo njirwaniremu kitange mumujjukira nze ndinaki. You spend billions ne muyinvitinga n'abagenyi okuva ebweru to give a lecture. What do we have as a family? Bagulu ate abakatuliki ekyo bwe bali batebalina kivaamu ekyabakatuliki okulagangayo abaana b'omukazi ow'empeta. This is a problem. President Museveni bw'asingana bannamwandu bamuleetera wampeta ewange tebiriiyo ewange tebiriyo abaana bange tebajja kubonabona bw'wabangawo abaana bonna era nali mulwadde nga n'abakazi bonna gye bali. Yes, what if I die? Nze naye ndowooza nti abaana bonna bandibadde ki bandibadde baana mu biru memoriyo yerekesha eyita abazungu okuva ebweru ne banyumwinga wasente mmeka bayita namwandu ono omwana yagamba ffe tuli banaku oba n'akasiimo ka Gundi yakalya oba yani. Naye nze waliwo famire gye mmanyi sijja gyogera wano ku radio era baafa taata waabwe yafa era yali muzira naye nga bw'oyogerako naye President nawulira nti waliwo ssente ze baalina okufuna. President yagaana okulirizinga ssente ezo okutuusa nga abaana bona kuba omusajja oli yalina abaana bangi mu bakazi ki bangi era bagamba President ekyalemeseza ssente ezo simanyi oba nakati yagamba abaana bonna okutuusa nga basayiniize tajja kukkiriza kuba abaana booli bonna baana be era abamanyi ng'abaana. Kakati ne tujja kwapiriga nakola ne President emyaka 14 namulaba nga Gundi afudde Galanga kuba Galanga yava lwakitula nebamuwereko butaddeyo nyonyi neegwa sababu tulo yagamba nti the president has been devastated by the death. Museveni namugamba devastated ntya ejeno alumwa netugenda e Southern Sudan Museveni ne bamuteerawo entenjeru agibuuke
bwekibanga gwesibwa wakola ekibi bwotagibuuka kitegeeza dugu Museveni yabuuka ente enjeru olwokubagala nga yafiira mu helicopter. President yagenda ne kanope lwe nasooka okulaba amaje next time ndi kusomera how Museveni landed egindi mu Juba. Omuntu ayinza okugenda mu katabo kange n'akijjamu n'akajjamu singa tubadde tulina gwe tutuma. Katabo ki? Akaliko nti Museveni's visit to Juba. Mwekali mu motoka? Mu motoka yange mu buno obutabo obwo mwekali. So bakayita batya? Museveni's visit to Juba. Okay. Motoka yange bwe baweeri. Kakati naye apiriga President pledges yakola. Nabuuzizza gundi MP w'ekitundu ekyo. Nangamba nti bajjako ewange nga baagala obuyambi n'abasirikale nga babatawanya tebalina ssente ze babawa ne Land Road ng'abali bubi abaana baapiriga. Kakati tugenda mu kalulu tugenda wa akalulu kano kajja kubeera mu scandal after scandal. This is how you win this election. Nekyembadde mbaga nti President yagenda ne canopy of helicopters ne flying to teach these people nti Air Force ya Uganda ennyonyi namu. Era nabagamba nti ne wabaawo ennyonyi yaffe wamatuka mu bbanga neegwa bajjaga tulina bikadde. Museveni abala twatwala ennyonyi nezisibanga ziovalinga ova ekibuga Juba. Ekibuga Juba. Kakati weddoka ku mukwano gwaffe Kasirye Gwanga I hear ate zisera kwogera bya bulimba nti President yalagira aba Ministry of Defense bazimbe ennyumba mu bwangu Kasirye nga tannafa. Bwawulira enkene Diame called some members of the Kasirye family ne bababulira ekituufu. Kasirye abadde Muganda, Omuganda kalekete lisiza Omuganda tayogera byama bya family ye. Omuganda ga tufudde tuweddewo yabaguliza abaki abalabe bannange ono ye Muganda wange we mbadde nsigazizza then kati walonere the enemies will attack you. Mbagamba ne bobeera ne Muganda wonga mugagga nnyo naye nga takuyamba. It does not pay okuga nti anyamba ki baga nti Muganda wange oyo mulaba ti anjagala nnyo naye nze yaŋŋamba okuntwala ye waabwe mbagagga gye basula nagaanirawo wano. So that people say ti asiga ntamufaako naye ye yagaana. Toyinza gamba nga Bukenya n'agamba maze emyezi 3 sirabanga ku as vice president kati gwe oba yagala ani ajjeewuwo. Omuntu yenna bwakubuuza did you talk to the president? Oh kino kyetagisa president. I've just talked to him. Buno bumwenda bwe bubbira abantu. I've just talked to him. Ne mulowooza nti buyina ki amaanyi. So kakati Kasirye Gwanga baŋŋamba nti baagamba omuzimbira ennyumba but he died before. Nze ŋŋamba nti ne Kasirye Gwanga omulambo ne bwe gwali sigaddeyo ne bamala okutereeza we bamuziise naye temusobola kugamba muzira afudde ku lunaku lw'abazira temumuziise mu nsiko. That was wrong. Kiyinzika okuba nga n'abaana obbagana okujja okwogera kati fe Abaganda tulina emikolo okujjako nga yafa Ebola oba nga yafa COVID-19. Omuganda oziraga omulambo gw'omwana wo gwa kitaawe. If you fail toliziraga mulala. Omuganda aziraga omulambo gwa kitaawe oba ogw'omwana wo. Baleeta akaziŋŋoonyo n'okamuyisa mu kyenyi. Oyinza okubeera omanyi kakati abo abaana bayinza okukula ne bafuna abaana ne babeera disturbed ne baganda do you know mumanyi kitammwe mwamaziragako kati si ebyakafeero. Kafeero okumugjayo tebabalimbanga ti Kafeero bamugjayo bamukebera abaana be kitaawe ayagala kutundawo era yasooka nakugjayo mwenyina n'atunda. Ekyakafeero kiri gundi that man osobola okukola za relatives bo ne mukebera omusaayi. Kakati nze mbagamba Kasirye yalese abaana abakulu abo balooya n'abato ab'omukazi omulala. Nina example eri very bitter. Zimula Mugwanya was a close friend of the president. Zimula Mugwanya yaleka ba trustees ab'amaanyi. Abaana ba Zimula Mugwanya abato bali akasasiro.
bwayo. Amelia kyambadde yali bayambi yalowooza gondeze mulamu gwanja yaleka mwanyina bamuyita nabikofu muzibu nnyo. This woman had already left for USA. Kakati abaali yambi abaana abo kirabika Amelia bamuintimidating nti famire yamugwanya esobola okujjoba mu baana n'amwesimbako. The president, I don't know whether he is aware nti abaana bazimula mugwanya abato tebasoma. Omukyala woyo namwandu atambudde mu mawofiisi nze wange yajjangayo nnyo mukyala mugwanya amunolo nga singi handooza yategeera nti omulimu gwanze gwako kuba zimula oyo yabeerako ewa taata wange Antonio Kiggundu mukulu wa kitange baali bamugwanya yali abamanyi kitange oli omukulu kuba ye yali ate ku high level yajjanga nnyo n'emmengo n'akola ki yakuumako n'essaza so yali amanyi bagundi abate nga naffe we are land roads jjajjaffe naye yaleka ettaka so he knew these people. He told me that mugwanya once nga mwana muto yabeerako ewaffe ono Zimula and I told him Zimula when still naga nti nabeerako ewamu. So kaakati abaana ba Kasirye Gwanga tetujja kukuba bukedde kumulyamu ssente nga bukedde bwakuba abakuba naye emizinga abaakola ki. Kasirye Gwanga should awaken. The president oba abantu bano abatwala mu Ministry of Tourism and Antiquities ebintu byabwe ne bibeera gazetted as a tourist attraction to receive funding from the government. Nti oyinza okukola Kasirye bwe bamuziika n'oteekawo ekigundi ekibikke ng'emikolo gy'emitya national kundi functions ezikwata ku bazira zikolerwawo n'ebimukwatako byonna anti tuyita Molesium. Molesium etegeeza nti engatto ze wayambala nkati engatto ya Kasirye emundu ya Kasirye muwabutu eriwa uniform ye eriwa we have they got mumanyi nti mu abaana abato kitammwe bwafa oba bwakola ki ebintu mubiragajjalira nti walibeerawo omusajja abagaga naffe tutuuka ku level nti uniform ya Kasirye Gwanga uniform ya President Museveni gye yayambala engatto ze yayambalanga mu nsiko olowooza bwebiri naye ng'ate walibeerawo nga bw'owulira nti empeta ya Queen baagiguze ssente bwe ziti ono omusajja gundi owamanyu bakugamba nti ebirabo bye bye baamuwanga wayini biki ajjayo n'atunda paundi obukadde 3 paundi obukadde 5. So these things bikulu nnyo okubizimbirako. Ono gunde Raila Odinga yakola Molesium nabano bagikola ya gundi ya Galanga where all of these things are collected eyange ejja kubeera mu library ejja kubeera mu mbadde muwandiisi wa bitabo ejja kubeera mu programu zange zonna zenkola ku mpewo. Kyoyogera mwami Mirundi kituufu kubanga kati nga ffe wano ku metro aluddeko nnyo tuludde naye era nga naawe era twasazeewo ne tuteekawo ekitabo ekyenjawulo tuyita abantu bonna abalina kye bawandiika ku Kasirye Gwanga n'obujulizi bwe bamulinako bajje bawandiikemu n'amannya gaabwe ne gye bava n'essimu. Kati tulowooza kye twasazeewo nti ekitabo ekyo kinene era kirungi nnyo twakiguze tugenda kisitula tukikwasa abafamire kijja kubula kakati nga tugamba bazimbe ennyumba eriko wingi era nga tugamba nti abafamire twagala bakikwate bakiteeke mu kifo ekinaaba kisaliddwawo nti ebintu bya Kasirye Gwanga bye bamujjukirirako wano webikuumirwa ne bwali bamuzzukulu alijja alisoma ku Kasirye Gwanga n'ategeera nti ono ye musajja teyakoma gwe boogerako teyakoma kukuba bukubi mmundu naye n'omuntu wa bulijjo yamukwatako. Kwe kati era abawuliza baffe njagala bagamba nti ojja wano mu budde bwonna bwe n'owandiika mu kitabo weekiri oba nnyonnyola wandiika bulungi nnyo nga bwe endagiriro kweri naye ate bw'oba tosobola era twagambye bw'oba tosobola kujja kuba waliwo abali ewala mukubye n'amasimu ne muntegeeza osobola okuwandiika obubaka bw'obwo bwennyini ne gy'obeera ekyalo nga kwekiri oba ekitundu n'ennamba yo n'amannya go mu bujjuvu. Kaakati ffe tujja bukuwandiikira mu kitabo ekyo nga tetulina kye tukyusizaamu n'ekimu bubeeremu era olunaku olw'okubusoma
bujja kusomebwa ate bwonna tujja bukwata tubuweeyo naye njagadde nnyo mwami Tamale kyayogera nti kati kuba naffe ekyo kyetwalowoozeza nti ekitabo ekyo twagala kigende mu kifo ekinaaba kiteereddwawo ng'ekijjukizo mwe bakuŋŋaanyiza ebikwata ku Kasirye Gwanga. Kati ng'eri ettaka abo abaana bazze ewange bajja ku Sande ne balemerawo bakyala bakulu bawala mwabaddemu omulenzi omu batabani b'omwami oli kibanja we bamuziise nga bagamba nti nayogedde ne famire ya Kasirye Gwanga omu kubo naŋŋamba nti kirabika Kasirye yagula ku nnamwandu abaana tebaafuna ssente naye ekibanja kyenkenyi kimanyi nkene olowooza kigula ssente mmeka? You can have a government value, you can get the ruling from the nearby Gundi. Naye abawala abo ekyabaleese tewaliwo omusajja bamuyita yefudde Meja Katende n'abakubira essimu nti bwe mutava ku kibanja tujja battanga bwemwasse Kasirye Gwanga. Simu eyo nagikutte ejja kutuuka ne wa President Sebo ojja kwogera ani bwe mwatta Kasirye Gwanga bwe nakikubidde nga nkimanyi kifere kakati bo baagala bakanga abaana bano bo ssente bazijjeyo. No, it should be official. Katumba Wamala abaana abo ndebampa ebbaluwa yabwe njajje mutwalira Katumba Wamala kuba ye yasigalawo. Njagala obbabuli Dwago oyo mulaba Dwago yaleka properties ze naye ennyumba ya Dwago omuntu yagibabbirako mu State House n'abaka wa ssente mu Africa bwoteri Africana ku mundu. Omukozi wa State House at that time who was working in the State House connived n'omukazi businesswoman ne babba ennyumba ya Dwago kubanga bategeera nti kati oyo looya gwe mwawadde prominent nze abaana bange mbaawula abaana bano abasomye abagagga tebajja kulabirira bannaabwe batasomye. The most concern now is not this lawyer. The main concern be baana bano abatali ba maama we abato Kasirye bezaala nga omukazi ali luddawa. These are the most vulnerable. Ate temubalowoozaako mwaddidde n'embwa ne zijja ne ziziika ng'abaana ba Kasirye mubaganye. What type of burial is this? Embwa kati n'embwa bwe zifa muzikazi era muziteeke muki mu kijjukizo kiri. So for me that's what I'm suggesting. Is dead is dead. We are lucky it has not generated controversies as it would be. Red Pepper tried what killed Kasirye Gwanga kati biri byawedde. Naye Abaganda tulina okwabya olumbe, tulina emikolo mingi osanga abantu baligenda mu kwabya olumbe lwani lwa Kasirye. The matter was good tebabaganye buganyi gendayo but atafudde bula atafudde ki kalicho mbagambye olwaleero ti President Museveni bano bakola namabaani bamama fiina baani would utilize them. Waliwo omusajja oba omumanyi eyali omwabuzi wa President ku bya kalicha Senkaayi Haddison bwe yafa tebaddawo omulala omusawo omuganda. Yes, the President had Senkaayi as omusawo omuganda because certain things follow culture. Nti omusajja babagambye it is true. Naalongo ne Saalongo n'abalongo bazikibwe ssaawa 12 era bavaako n'olufuvu oluva eri ku kofini olusigala eno waggulu. This is Kiganda Kalicha. Kakati bamuzika ssaawa mmeka? 8. You see, these are small things. Era kyempulira nti bano bakasodiani bakalicha bempulira kalicha eba ku ssente oba kalicha maintains oyo Gundi yaliyo simanyi ani Gundi omugundi waabwe simanyi omwami waani. They raised these issues because they had an element. Naalongo and Saalongo bali treated differently mu Buganda era nga bakugamba nti bakananisa akaagala nti lwaki mukumubbi okuzaala abalongo. Omuntu azadde abalongo nga talima bw'omutukwatira musiri gwa kasooli taba mubbi anoonyeza baana. Naalongo takwatirwa mu bubbi. Naalongo emirimu gyonna kalicha z'Abaganda ezikolebwa omusajja Naalongo azikola. Ceases to be a woman. Sebo Naalongo musanga musiri gwa Lumonde. Abalongo tebazikibwanga mu ttaka. Babateekanga mbisuwa ne babateeka mu miti. Bibayite bisuwa by'abalongo. Bisuwa by'abalongo nga bikwatibwako. Byabeeranga mu miti egyo ye nga balabika. Abalongo nga tebalabika. Kakati abalongo okubawemula. Abalongo babikolebwa emikolo gy'amaanyi nnyo. Naalongo omukulu ne Naalongo omuto. Kati mubeerawo Saalongo omuto. This is when
omusaalongo azina ne nazala we nga bali bwereere noli nazina ne mukamwana we nga bali bwereere okumala abalongo because they were treated differently. Kakati olwokuba abalongo babanga ba community nga buli muntu asaba obugagga asaba ki ajja mu kibbo ky'abalongo era abalongo sibe babebi bano omulongo si ye bebi abalongo abaganda bagenda ku nsiko ne balirira olubugo ne bavaayo kati ekigudde ku lubugo olwo ye mulongo kibazinga oba osanzeeko nswera oba salambwa oba ttimba ibe balongo boosiba kibaita okusiba abalongo oba we wava abantu kyebawanuzanga nti gundi azaala ttimba ttimba emisota nze nagitegeera bebi omusota gwagala nnyo bebi kubanga bebi alina soft omusota guli cold blooded era abantu abalima mu byalo baddira bebi ne bamuteeka ku kitooke ne bamuzizika osanga omusota gumwezinzeeko kubanga omusota guli cold blooded bwe gudda ku mwana ono guwulira ebbugumu in many cases ono nnyina w'omwana agenda okusanga ng'omusota guli mu katanda ka bebi naga naye mulongo namuzadde. Snakes want babies tebazalibwa nabo is rubbish ate bo tebalwana kyana agugoba ogukwata omusota gukuluma ogulinyeeko era n'oyo bebi gumanye okudya akawuwo kaago tekaguteeka mu kamwa ka bebi atannamira mannyo guwulira gundi so kakati bwe muba mulima omusota ne mugusanga nga gwezinze mu bebi nyina w'omwana mumutwala ne mumuggalira ne mumuleka bebi ne mumulekawo after warming itself ityenekugenda kuba toyina gulwanyisa kutta ojja kuttiramu omwana oba gumulumi nyina gwe mujjawo ne mumuggalira ne muguwa time nakakana bebi ku lususu lwa bebi kuno guwuliriramu ebbugumu okuba kuwomba so therefore kakati nze ekyakasirye Gwanga bwetunabanga tuddira omanyi so nga tumaliza ku nsonga eyo kyogamba mu bufunze kiri bwe kiti nti abazira bano betulina obuzira bwabwe busigalewo buleme kkoma lwe tubaziise namaganda mwamukubira emizinga n'ebifo bye tubaziiseemu bijja kusigala nga bya bulambuzi omuntu abeere n'ekifo wetukuumira ebintu bye byonna ebimukwatako kakati nga bw'oyogedde emundu ya Jeno Kasirye Gwanga yandibadde oba emundu yenyi tesobola kuteekebwawo ne tufuna ekifaananyi kyayo ekituufu eyunifoomu ye kugamba ebintu byabadde nalaba n'ebintu ebimu bye yakwasa meya we Nakawa kati awadisize ezo zonna zandibadde zikooyinza n'okusanga Kasirye abadde ayagala nnyo ebyokuwandiika ebyo oyinza okumusanga alina ekitabo written ekyatali published ebyani abinoonyezaako gonde nze nawulira bagamba nti Kasirye Gwanga okwagala omuziika enkene simanyi enkene bayinayo enkambi yaabwe eyafeddemu era kituufu nti aba adduse nga badduse yasanga banne babasse kituufu nange yakiŋŋamba kitegeeza nti yategeeza nti mwenaala nagenda mu bugenzi naye ancestry yange eri muki kakati if you highlight that he decided to be buried where banne be yalekawo n'asanga nga babasse naye omu ku family members doubted it what made this man to be buried there kumuziika na banne be battirawo